okubeera president w'eggwanga n'ekifo ky'omubaka parliament actually actually nsobola okugamba nti buli kifo ekyesimbibwamu kyetaaga omuntu yeeteeseteese okuva ku LC1 LC1 nokubanga ku kyalo bakumanyi abantu bobamanyi n'ebirala ebisanyizo we bakubuuza basic questions kubanga oba ogenda kuwanga ebbaluwa abantu nti gundi to whom it may concern gundi mumanyi wa kyalo kino wa myaka bwegiti abadde ku kyalo kino talina musango takola kino era asangibwa wano na wano kyalo record yeyo nga okay oba nnungi oba mbi naye gwe LC1 gwogenda ojjuwa n'ensonga LC1 n'okubanga omanyi ebifa ku kyalo kyo nga gyemitendera kyolina okutandikirawo kansala olina okubanga omanyi ekifa mu mulukago gwa bya busuubuzi gwa bya bulimi gwaki abantu abalimu kiki kye basinga okwetaaga kubanga wali mu kanso ogenda bateeseza ogenda basobola okuleeta amateeka bylaws oba ordinances zebalina okuyitamu ogenda bateeseza ogenda kugoberera programs za government mu mulukago ogenda kutwalayo mu kanso ndi wali oluzi lwayonoonese mu muluka guno oba mu ward eno wano kino kiriwe kino naawe olina okubanga olinako okumanya wokola ki wokukomya LC3 gwogenda okubanga olina area land committee egenda okusekendinga abantu okugenda okulaba okufuna ettaka okega kyendegeeza nti wano ettaka lino erya public land tekuliko muntu liranye gundi olw'ensonga eyo omusuuze ono akkirizibwa ogenda maaso alikozese omumala akabanga bwekati recommending to the land board okumuwa ki okumuwa olukusa okulikozesa ekyo kimu ogenda kulondoola sente ez'enguudo ezijja okugombolola ogenda kulondoola programu endala ezijja ez'ebyobulamu ezijja ez'obulimi eza programu ez'enjawulo zonna ezigenda okujja kugombolola ogenda zigoberera LC5 olina obukiiko busatu obwenkomeredde bwolina okuba nga obumanyi bulungi nnyo kye bukola n'emirimu gyagwo era ng'osobola obulondoola nga tunaba ng'oggyeko okuba nti ogenda kutuula mu kanso egenda okuyisa budget ya district kanso egenda okuba nga etunula mu emergency kubanga obeera wali ne executive yo etunula mu bigwa tebiraze mu kukyusa ssente okuva ku nsonga emu okuziza ku nsonga endala ebyo byonna wali mu kanso bibaawo naye wano oyina okubanga gwokulira akakiiko olonda akakiiko ak'abantu abagenda okuwa emirimu n'okuba promotinga oba okubagoba okubakuza abantu okusokera ddala abantu bagenda okuwa emirimu bebagenda okukuza ku mirimu bebagenda okugoba LC5 gold ki gwavunanyizibwa nojja ku akakiiko ako nokalonda omala okukalonda ne bakaapprovinga nokateeka wali nojja gwolina akakiiko ka land board akakiiko akagenda okugaba ettaka erifuusa ekizibu ensangi zino okegedde abantu bewolera ku ttaka eritali lyabwe abantu bakyusa ebyapa ebitali byabwe kwegamba omuntu okutuukibwako ku nsonga zonna ezikwatagana n'ettaka zitandika naawe LC5 ku district n'akakiiko ka land board wadde waliyo area land committee ku LC3 okegera kyendegeeza kati awo ensonga z'ettaka zonna gavumenti yazikwata n'ezizingazinga n'ezirekera LC5 nga yalina obuyinza obusookerwako obwenkomeredde olunodde ewa registrar bwe bamala okurekomendinga bano abali eno baregistra okufunira kyapa biki ebyo byonna ku kyapa kuteeka ku system biki byonna ebyo birala minati esooka eva wuwo ku land board LC5 goyina akakiiko ke bayita public accounts committee aka district nti bwe tuweereza tubala okutematema budget mu parliament netugiweereza ku district gwe osooka ku district wabeerayo internal auditor agoberera abo abakozeseza sente obulungi n'abazikozeseza obubi ng'agenda akola gye bayita internal audit report kati gw'osookerwako okutunula mu ripooti ezo nga tezinaba kujja mu parliament eno kuffe okulaba ebirumira ebiri ku district gw'osookerwako wali ne bakubuuza akakiiko bakayita public accounts committee eya district era internal auditor akwata report ye n'agiwa public accounts committee eyo gwe LC5 gwalonda abantu abo abatula ku park public accounts committee eya district ng'eyaka parliament tenaba kujja kulondoola
gwe internal auditor bakuwadde sente z'amafuta genda kukola luguudo ABCD kilomita bweziti ebigoma bwebiti biki internal auditor ng'agenda ng'alaba byakoleddwa tebyakoleddwa tebirumira bweyagambye ebigoma ebitaano yataddewo bisatu ebibiri teyabitaddewo ripooti eyo esooka mu public accounts committee ya district n'olw'ensonga eyo LC5 yasookerwako ku kulondoola services ezisembayo ku muntu wa wansi yalinaako ettaka yaina akagaba emirimu ate yaina n'akalondoola ki sente z'omuwi w'omusolo ezisookerwako ezimaze okutemwa atemwa mu public nga tebannaba owenguzi tannaba kuyingirawo n'olw'ensonga eyo buli mutendera bw'ogenda olonda ow'ekiboggwe gw'omuntu wa wansi asembayo gwabonaabona bonaniso okulaba lwaki service ntono ekyo kyennyini kyogambako ate ebiwandiiko ssentebe wa district ate byo biri wansi nnyo kati nekyo okuba nti no ebiwandiiko bya ssentebe oba bya kansala oba byaki ebyetaagisa biri wansi nnyo tekijjawo okuba nti mwe abantu mulina okutegeera nti ono gwe mulonze bw'aba tatuukanye na mutindo agenda kusangayo abagezigezi abagenda okumubuzaabuza bamutegerere ku nsonga zammwe kubanga kikyasinza obukulu nti bw'ojja wansi n'obolonda nolonda LC1 lwakuba mukwano gwo lwakuba neighbor lwakuba anandaba atya lwakuba nakola ki n'olonda n'atuuka omuntu n'ajja ng'ayagala kwewolera ku ttaka lyo n'ajja n'amuwa ebbaluwa n'amugamba nti manyi nti ye genda ono mutuuze wa wano era n'ettaka liri era omuntu n'ayimirirawo nebamukuba n'ekifaananyi n'agenda n'eyewolera ku ttaka lya Arafat. Ejaba geno kujja okunonya nti ebbaluwa yine gibatuletera microfinance yani ajo nti LC5 yajua yakakasa nti ettaka lino lyono we baleeta ebintu ebisookerwako wansi oba baleese bukoko oba baleese enkumbi oba baleese biki byonna 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 ku LC bona alonda omuntu atalina mazima n'abwenkanya atali mwesigwa era ekyo kyojja okukola ki kyojja okufuna kubanga era mmwe mu mulonze services zitandikira ku mmwe naye kati tubadde tutuuse ku LC5 LC5 muntu wa nkizo nnyo ku services z'eggwanga jukira waali we wali budget y'ebyobulamu ebintu ebijja ku district nti baleese eddagala aba district bali receivinze baddayo wansi eddwaliro likola health committee receiving eddwaliro eddagala kugombolola nga terinaba kuyingira ddwaliro era report neveeyo neddayo engeri eddagala gye likozeseddwa neddayo ewa DHO district health officer ochegedde nti stowazi zaffe twazikozesa bwezi lino eddagala lyetwakozesa lino tutakozesa lino lyetwetaaga okusinga waliwo abajja n'obulwadde buno nga tetuliina ezo ripooti zonna internal audit nezifuna ochegedde nezidiscassinga mu public accounts committee ya district ebirumira nti eddagala lyatundibwa oba teryatuuka oba lino tetwaliraba ne baweereza mu parliament tuddemu tubitunulemu twongere okwekenneenya gwe paaka local government yagamba bweti era naye erina obuyinza obukutwala ku ki obukusiba ng'okyali eyo eyawa omusaala omukyamu oba human resource officer district era park district park ya district evunanyizibwako oba otya nga olina bagosi muki mu district abantu abatalina abafuna emisaala gye batalina kufuna ng'ate okusasula emisaala kuli ku district level human resource woku district yateekamu abantu n'ateekamu n'emisaala gyabwe n'agi inputinga bw'amala gi inputinga n'aweereza ne Kampala for approval okusasula okumaliriza okusasula kuli eno nti banwanyiga bunyizi pesa nti abo botaddemu nti ye kale pa etesa nti okay basasulwe naye sente meka ani alina okufuna meka nabiki byonna bitandika ku district kyobola bange mabegaawo wabulako ensonga ezaali mu district ez'enjawulo wakiso oluddawa abantu ebesasula milioni 7 milioni 8 milioni 5 ezikyali zaki waliwo abewe emisaala awo benawulira ochega kyendegeeza n'olw'ensonga eyo lwaki nkutandikidde ku mitendera egya wansi nti emirundi mingi tutika obuvunanyizibwa waggulu mfo kyobutika wansi kati nojja ku member wa parliament member wa parliament oze olina omulimu ogusookerwako gwa budget finance minister of finance ereeta budget bwereeta budget ovunanyizibwako kyosooka okuvunanyizibwako kwekuba nti no mugitemaatema buli member wa parliament n'ategeera kiki kyafunye mu kitundu kye era nsonga ki ez'enkizo
ze tuba tuongerako ssente na nsonga ki ze twamaliriza ezitakyetaaga ssente okyega kyendegeeza kyekisookerwako naga nti bajeti y'ebyenguudo tugituweereze kubanga tosobola kubanga buli kimu kimanyi mu mutwe ey'enguudo bagiweereze mu kakiiko k'enguudo ey'agriculture tugiweereze mu kakiiko ka agriculture ey'eddembe ly'obuntu tugende mu kakiiko ka legal and parliamentary biki eyaki byonna ezo budget teziweerezebwawo ababaka ba parliament bemuweereza balina okubanga ensonga ezo bazitegeera era nga basobola okuziteekako ssente ku lwa munnansi awo wewagiramu kiri ekyokukiikirira abantu bo nti olina okubanga ensonga z'okiikirira abantu bo wano baba bayogera ku budget nga bagamba nti nga abantu bagambe twagala ddwaliro twagala mazzi twagala masannyalaze twagala kino oddukadduka n'ogenda n'otuula mu kakiiko ako osobola okulaba nti n'abantu bo ensonga ezo zoogerako mu kakiiko kubanga mubaka bakukkiriza okutuula mu kakiiko konna noba toli memba okkirizibwa okukatuulamu okkirizibwa okuteesa era ebintu byo bibeera captured kyotakkirizibwa kwe kulonda baba bagamba nti eddwaliro sente tuziteeke ku ddwaliro oba tuziteeke ku mazzi awo tosobola kulonda mu kakiiko akatali kako osobola okuwanika osobola nokuya muno buli kimu okikola oyogera okola ki byonna byonna obikola otegedde buli kimu okikola kyotakola kyokka webaba nga waliwo ensonga eyeetaaga okulonda gwatali memba wakakiiko tokola ki tolonda n'ensonga ziba ntono ensonga ezisinga ojja n'oyogera n'obagamba eddwaliro lyange liri wano mbadde nsalamuluka oba sirina secondary school ezimu ebiki njagala batuwe secondary school n'ebirala onalebo ababaka badde batulimba bamu nti babeera mu zikomiti kyetuva tetubala mu pulinale nati era komiti esigaddetwe katola pulinale tetuula naye komiti zisigadde zitambula kati ate ababaka naye tebalina kibajjayo anti wuliriza kati ate ababaka mu budde buno kyetwatandikiddeko nti ababaka bangi bo bali muki batandisa akalulu naye ate mu budde buno bali mu kuteeka bintu ebigenda okubeera mu bajeti y'omwaka ogukola ki guli ogujja 226 227 okyega kyendegeeza tuli ne kosase eri mu kulondoola ssente za ripooti eyawedde omwaka ogwawedde ya auditor general okyega kyendegeeza era n'amateeka olaba gayitibwa ag'enjawulo waliwo building financing mortgage financing refinancing bill eri mu kakiiko k'enguudo waliwo bill ez'enjawulo buli kakiiko kalina bill ey'etteeka gye kali mu kukola kyenkugidde nti bw'oleete omubaka bw'omuleeta eno n'osooka n'ogamba nti nagenze eri ensonga zange nenziwuliriza abantu bange bankubiddwa no bagamba wano baagalawo mazzi wano baagalawo masannyalaze wano baagalawo waliwo ensonga z'emyalo waliwo ensonga z'ettaka waliwo ensonga za kino kakiiko kyakavunaanyizibwako nkoze ntya okulaba nti no nziruka nenziteekayo either ng'owandiise petitioni n'owandiika abantu bayinza okuleeta petition ne bagiwandikira speaker ne bagiweereza mu kakiiko gwe kennyini oyinza okuleeta ensonga under prime minister's office under prime minister's time n'omubuuza question for oral answer osobola okujja n'omubuuza oba n'ogireetera speaker matters of national importance oba n'ogenda mu ministry eyo banga abantu baba balina ekintu ate oyinza obutalinda kujja kusooka kukyogera ku flow kwata ebigere tambula genda mu ministry of works oyogere ku nguudo zo toluguudo lwange bweruti sirukole era sente bakubuulire nti akale omanyi nti zino katuluteeke mu financial year ekola ki ejja oba katulukole bweruti oba katukole kino oyo ye mubaka then omala oversight okulondoola sente za gavumenti zonna mu ministry zonna sigamba nti zino zivunanyizibwa ku district mwenda sigamba nti zino za district mwenda oba zino zaki zonna olina okuzirambula n'olw'ensonga eyo gwe ayagala okulambula ssente n'okuteesa amateeka n'okukola budget mu budde bw'obbikola abatuuze bino bye bakusuubiramu kubanga oli nabo ku mukolo kubanga oli nabo mu maziika kubanga oli nabo tulina ababaka bava Zombo bava Arua bava Kotido bava Luddawa okyega kyentegeeza bo baziika ddi okulaba erute ombaka oyo ayasigala namu nno nga babaka bekalakasa kuteeka wano eri amagye nga aligira nemukwaba bateese ennyawo ntera nnyo mulabaawo okwesanga nga obudde bw'okuteesa olina okubaawo oteese waba wali omufuweereza amabugo kubanga bali bonna oba oli nabo ku kakiiko either bajja kuyisa ku ffu okyeka kyentegeeza ebibyo baleme biteekamu oba bwe batakuyise ku ffu ojja kuba ogenze kuziika bo bateese ebirala ate nga bagambe nti majority yakkiriza bagambe majority yakkiriza naye majority yakkiriza nga view yo teriimu
obatega kyendegeza awo ntandise okulaba njagala majority ekkirize abaka bamunga bagamba mbo tetukiyisangako naye nga kuminati sibiraga kuminati kasa parliament ya 11 bagamba parliament ya 11 yayisa etteeka ly'amagye tebajja gamba nti ono yagamba ye ono nedda those in favor say the eyes have it ngabagamba parliament yayisa ebyatawanya eggwanga mbirabye wano ojjukira ku ssente zaali zoogerwako kati ndabye lwaki ebintu ebimu biyita olina agamba parliament ebiyisanga naye nga babiyisa era nga waliyo okyega kyentegeeza bw'oyogera ku ssente ezayisibwa nze view yange yali very simple okuyisa ssente okay bwaziyisa zaali mu mateeka naye kyali kya buntu ensonga yali yabuntu ensonga teri ku mateeka ensonga eri oba kyali kya buntu okuziyisa simple apartheid yali mu mateeka nti abaddugavu tebagenda mu abazungu gye baliira tebayita ku nguudo zaabwe tebasula mu bifo bya nabali we basula omuddugavu atambula yekka n'omuzungu atambula yekka mu tteeka eryo etteeka eryali South Africa naye kyali kya buntu onzikiza nekano kwakabaka okawulyako ga nti obwakabaka bulina okudda nabadde nkasoma kaawo naye ng'ate etteeka eririwo erya pigeonhole lyaleka libugjeewo ate kabaka baga nti obwakabaka bukomewo naye nga baga nti wadde tukkiriza ssemateeka alina wakiri okusooka akyusibwe okyegedde obwakabaka busobole okukola ki busobole okudda kubanga oyinza okuba nga olina waliwo ebintu waliwo amateeka agamu nga tegoogerwa okyega kyendegeeza kati ng'okuyita ku muntu n'omugamba oli otya tebalina kikusomesa kya buntu nti obeera ozukuse ku makya toyita ku bantu obabuuzaako awo oba ozze ewaka obuuza ku bantu bono obabuuza naye musibye mutya n'ogenda okola ebibyo okyega kyendegeeza tewali tteeka eriri kikugamba ekyo so kati waliwo amateeka nga ga buntu waliwo bwe mulina okwekuba mukifuba ne mugamba nti naye kati bino bye tugenda okukola ddala kya buntu okukola kino kigwanidde kati ensa eyo kaseggwa mu ggwanga neggwa mu bakulembeze be tuyina byebyo byolaba ebigenda mu maaso kati muki mu ggwanga ebirungi n'ebibi kati nga tuddayo nga nkuzizaayo nti omubaka wa paalamenti ayina egyo gy'emirimu gye naye bino byenjagala okugirayo abantu ekifaananyi ekinene eky'omubaka w'eggwanga omubaka gw'olonda yagenda okuteeseza okuva e Kotido paka Arua paka Kisoro paka Busia Uganda eno yonna yagenda okusozesa ababukedi abasoga yagenda bonna kubanga ensonga zaabwe bazikuŋŋaanya ne bazireeta mu paalamenti yateesa nti ebifo ebimu tebiri mu masannyalaze yaleesa ku nsonga kati nga bwolaba ezaapa eziri wakati w'abamadi n'abakyoli yazimanyi era yagenda okuziteesaako ez'abalaalo mu mambuka ajjazoogerako eza booda okuba nti nno abantu bafa e Sudaani oba ku booda waliwo amagendo oba booda z'Ekongo oba booda za Rwanda zisibiddwa oba ennyanja kubanga n'ennyanja booda Lake Victoria gyolaba booda yaffe wakati wa Kenya ne Tanzania biki ebifaawo ebyo byonna ono ye mubaka wagenda obikola ki okubiteesa tulina kye tuyita 5-year development plan tulina kye tuyita budget nga bwe ngambe tutuula wansi ne tukola budget Minister of Finance we tuleetera ssente zeyinawo kubanga omusolo bagukuŋŋaanya okuva mu Uganda Revenue Authority ne gugenda kye bayita consolidated fund oba consolidated account ne baziteekako Minister of Finance n'ajja n'atubuulira nti mu Bank of Uganda tulinayo ssente bwe ziti tuzitemyetemye tutya ti zino za mabanja zino zigende mu masomero zino mu malwaliro zino ki okyegala kyentegeeza omubakawo awo alina okubaawo ku ssente zonna ezirwanisa obutujju ezogambye eza human rights human rights commission emisaala abagala poliisi amagye abagala okwongeza emisaala gy'abasomesa abagala ez'abasawo abagala amalwaliro masomero malwaliro ezitaliiwo ne twewola process y'okwewola eriki nti tugamba ituteeka mawulire nitwetaaga okwewola ssente bweziti ne bweziti azirina atubuulire Minister of Finance agamba nti bano benafunye basatu be baziina era be basinga okubeera ne zandibadde terms yekyemu Uganda obukwakulizo obunafunafu tusobola okwewolerako tubadde tusaba parliament mwewole
Ochegedde kyentegeza awo wonna omubaka takola ki process tagimanyi. Ochegedde tuzimbe ebbibiro ly'amasannyalaze oba tugule mizinga. Tukole kino oba tukole kiri. Ebyo byonna mubaka wo. Priorities. Kyobula nga oddamu osanga nga omuntu agamba nti zino unfunded priorities. Bino weebiri byetaagisa naye sente zaabyo tezikola ki teziriiwo eza bino na bino zeziriwo ekyo kijja kubeerawo ku gavumenti ya buli omu ne bwalibeera n'omulala alijja agenda okuddako tewaliwo agenda kujja na kisolo kya ssente agamenti no kati buli kye mwagala weekiri naye ekiyinza okukendeera kwe kwonoona kwa ssente okyegera kyendegeeza awo we wali obuzibu obutadiibuuda okudiibuuda kungi nabadde ku mukolo ogumu eyo Minyinya mu constituency yange Eminyinya waliwo abantu b'empulira bava side z'Eminyinya nabadde ku Eminyinya abantu b'Eminyinya bayinza otwawula gwabadde gwa father agenda yafunye wa father Mayanja Andrew tuli awo tucelebratinga ne zijja omuzzukulu wa eyali member of parliament gwe najjayo najja si ye naye omuzzukulu najja n'emmotoka 2 omuzzukulu yaze n'emmotoka 2 okyegedde buli emu nga ya miliyoni 600 omuzzukulu so oli vice president gwe najjayo naye muzzukulu wa vice president omwana we yazze n'emmotoka 2 buli emu nga ya miliyoni 600 buli emu ng'erimu amafuta ekitono ennyo emitwalo ameka 5 okugenda e Masaka okudda okyega kyendegeeza ke kakadde buli emu ng'erimu dereva buli emu ng'erimu omukuumi okyega kyendegeeza nga just sente ze bakozesa emmotoka ezo zezikozesa mu wiiki 2 zisobola okuzimba essomero Eminyinya okyegedde erya secondary kubanga essomero lya secondary bw'oba obaze bulungi lisobola okutwala wakati w'akawumbi kamu n'ekitundu n'obuwumbi 2 n'ekitundu wakati awo ate nga lya mutindo ng'ogwo mutindo guliko ne laboratory guliko na buli kimu ye yazidde mu mmotoka mmeka 2 okyeka kyendegeza nga za ssente ezo ezisobola okukola secondary school naye ate ku mukolo nga father ali mu kufuna afunye obwa father ali mugamba Katonda yabadde mwene ensonga sente zabula ekyokulya kyabula ezentambula zabula ne taata ng'agamba genda maaso osome nga abalala balinda n'okulinda okusoma n'agamba katumala okufuna eza Andrew asooka okusoma nammwe nja kukola ki jabaweerera naye nga yeyegwanga okudiibuuda okyegedde administration of government okuba nti no sente ezikozesebwa okusobola okubeezaawo gavumenti nyingi nnyo Parliament yokka etwala obuwumbi 930 Parliament etwala obuwumbi 930 bw'ojjako emisaala esigaza obuwumbi 667 Parliament gye tulimu esigaza obuwumbi 605 kwezo buli mwaka twogera nno kwebaddewo ne tusuubira okuba nti bagenda kuleeta weera bayinza n'okwongeza abantu so kwezo kwe kuli abatambula ogenda e Bulaaya kwe kuli ekizimbe ebizimbe byetukola ki byetuzimba ennaku ezo bakyusa ne bagamba nti mufo ky'okubeera ne giraasi ono wa bulijjo tukyuse tuteekeko bomb proof glass ne bongeramu obuwumbi 3 mu bajeti y'ekizimbe okyegera kyendegeeza amamotoka agagulwa ku Parliament n'osanga nga n'abatali babaka nabo bavuga balina n'abasirikale balina ne baddereeva okyegera kyendegeeza emisaala n'osanga nga omuntu y'omu eyatugambe akola wabweru wa Parliament ng'akola ku district afuna emiliyoni 1.5 ng'ali munda mu Parliament afuna emiliyoni 8.7 kyokka bakola omulimu gwe gumu era bombi balina abaana bonna abaana basoma bonna abaana okyegera kyendegeeza so bwe tubanga tunatereeza gavumenti nga tonnabona kutunuulira nguzi expenditure ya gavumenti yennyini naye eri waggulu nnyo ebintu bya mukulu Museveni obirabye tubagambye time and again tugaba nedda tetusobola kubanga tuwa State House kumpi obuwumbi 10 obuwumbi 10 bungi nnyo bano abaana bakula bavaawo bagenda bawasizza bali buli wamu n'abazzukulu sente zino nyingi nnyo jukira lumu mukulu Ssemunju Nganda yakugamba nti omuntu kitegeeza buli lunaku bwe tuba tumuwa sente z'okwambala miliyoni 3.6 kitegeeza kumpi buli lunaku ayambala engoye za kakadde kamu
ate taziddamu kubanga bagamba president just clothing 360 million oba kyegala kyendegeeza president yekka kitegeeza buli naku ayambala engoye zakakadde kamu ate teziddamu kubanga n'omwaka ogujja tujjamu 360 bwe tuba tugamba abantu okwongera okwekenneenya ensonga z'eggwanga tetubagamba nti nno tulwanagane wakati waffe n'NRM ekyo si kyekizibu because omuntu nandyagadde n'owa NRM ensonga agitegeere nti bwe oba towadde omwana kifeesi secondary school eminyinya n'abanga atambula ogenda ku senti mugagga oba ebuyaga nga yewali gyalina okutambula okgenda n'abanga ebyokusoma bimutamye n'avaawo n'adda mu nanasi nezo nanasi nezimutama n'adda mu Kampala n'ayonooneka n'atandika okubba obulabiramu n'atandika gwe wenaremu gwalowooza nti no tuli bulungi gwagenda okutemako omukono gwagenda okuba akatayimbwa gwagenda okubbako spaana gwogenda okusula nga buli wamu osibyewo ng'ennyumba olinganga ali mu kkomera buli wamu otaddewo ekyuma oleese n'embwa okutaddeko n'ekikomera naye ate nga neera munda era otyamu nti oli ayinza okuyita waggulu mu siiringi enkozesa y'ensimbi zikomekkereza kiri zikola birala ne tuddayo ku kiri kyenagamba nti singa baba bakozesa obuwumbi 10 nga bwe babba obuwumbi omutwalo gumu kitwale nti mu nsawo yo inamu omutwalo gumu mu 10 olukumi ne lugwa lwe batuwa ku PDM omutwalo zezibbibwa eggwanga ze zitakola muntu wa wansi byalina kukola ki byalina kufuna ate ne tuteekamu era ssente okulondoola n'okukwata ababbi ate abamu ne tutabakwata okega kyendegeeza eyo era parliament mulimo gwayo kati tutuuka ekiseera nga ekizibu kyaffe ekikyasinza obukulu si kuba nti nno tulumirira omuntu wa wansi naye okuba nti nno ffe tufuniddewa era tufunye tutya honorable saba tukwate mtu ingire musafa eyokubiri ekyamazima badde nyina kati badde nyagala tugende nga tumenyaawo tutuuke ku president yakola nebe yeetaaga kati awo tulabe oba ddala bano abajjayo empapula waliwo ddala asaanidde okujjayo empapula tewaliwo mubaka akola ddwaliro tewali mubaka akola luguudo era tewali mubaka akola mazzi ebyo waliwo byo era mubaka bwavaayo n'agenda abasimira borehole abagisimye ku lulwe buli sente bweva ku district oba neva mu government ne wajja ne ba-implementing ekintu ng'omubaka takutte mu nsawo ze kumulaba nga yasaza kubanga nti waliwo borehole zensimye nasimyeko nezekyana mukaka waliwo gye natadde awo ekyana mukaka waliwo gye natadde emanywa nenda nyingi nnyo simye borehole nga 30 mu kisanja kyange naye omubaka ye omuntu akola ebintu bino byonna gwe omuwi w'omusolo atuwuliriza gwe banga ogenda ku sukaali ne bamugula 35,000 ne bakujjako 4 n'ogenda ku mafuta ne bamugagula 2,500 ne bagajjako 15,500 2,500 ne zigenda muki mu gavumenti gwe asemba gwe last consumer bw'ogula omugaati ng'omugaati gubadde gwa mutwalo ocheka kyentegeeza okuze omugaati walino gamba kangendo walingula omugaati n'ogula omugaati gwa mutwalo kitegeeza ati ne gavumenti omaze wasinye 2,500 2,600 actually 2,400 ku mugaati ogwo ocheka kyentegeeza kyobula nga tugamba ddwaliro lyaffe luguudo lwaffe ocheka masanyalaze gaffe mazzi gaffe era yenna enguzi bwe nkama tino enguzi sente ezononebwa ziri obuwumbi omutwalo gumu nga report ya government gadisoliso ya government yajeta obuwumbi omutwalo gumu kitegeeza nti gwe kenyini gwe ovunanyizibwa ku sente ezo ze babba sinza omubaka era sobola kujinze bukoto sente singamba nko bantu tino oluguudo okuva ebukunda paka kyana mukaka bali mdukola kolansi nze ndukoze nedda nze nyambako wali mu budget okulaba nti sente z'oluguudo oluva ebukunda sente za omusolo zikola oluguudo oluva ebukunda okutuuka ekyanna mukaka okyega kyentegeeza ani nanyini yali tugamba tiye nga sinajja wano mwali kugundi kubolino nali bakoledde lya kolansi nedda mwe nyina abebutambala mwe mwekolere oluguudo olwo
ate sente zakola oluguudo olwo ziyinza okuba nga tezaava Lutambala wokka kubanga lwaki kati bwe tuba nga tuli 10 wano buli omu ng'aleeta omutwalo tumale ekizibu eky'emitwalo 10 okitegeera kyentegeeza buli omu aleeta omutwalo ne tumala ekizibu kya mitwalo 10 naye oyinza okusanga nga bwe obeera wekka ng'olina mutwalo gumu ekizibu eky'omutwalo 10 tekisobola kuggwa kati ne gavumenti bw'eri olw'okuba nti nokola oluguudo lw'e-Butambala kiyinza obutasoboka nga ab'e-Butambala bokka be baleese ssente ekuŋŋaanya ku buli omu mu ngeri ez'enjawulo bw'oba oyagala passport bw'oba oyagala driving permit bw'ogenda wali okunywa amafuta nkugambye liita kankulage just wano Kampala bawandiisa abavuzi ba booda emitwalo 12 buli muvuzi wa boda akosa lita tugambe 2 olunaku buli lita y'amafuta eruke 25 ze 15 lita 2 ze 15 emitwalo 12 ze milioni 600 so that means a million ezo 600 zi collecting bwe zijibwa kuba boda buli lunaku ne zikola ebinnya mu kibuga okitegeera kyentegeeza ekitegeeza nti jasi wa boda bokka ab'omu Kampala bokka ate abawandiise kubanga bawandiise emitwalo 12 okitegeera kyentegeeza aba boda emitwalo 12 mu Kampala bawa gavumenti emiliyoni 600 buli lunaku era boda tezisobola kuva mu kibuga tebakulya ekinusu kubanga tewaliwo gavumenti esobola kujjawo kintu kyefunamu musolo kubanga ekintu kya gavumenti tujja kutuukawo naye omulimu gwa gavumenti omulimu gwayo gwokka by the way giri ebiri kujjamu sente nakuzikozesa bintu byaoyagala kyekyoka gavumenti kyekola nekuwa security bwemala ozikujjako nekuwa security nekuwa eddagala nekuwa nekuwa essomero nekolera oluguudo nekuwa amasannyalaze nekuwa amazzi gwe mulimu gwa gavumenti kyekyoka kyekola okitegeera kyentegeeza abanga president kati abanga manager manager wa Uganda abera leader and manager ya leader kubanga yawa vision nti eno gye tulaga oktegedde nti mbawadde mu biliana 20 vision 2040 mu biliana tugenda kuba tufaanana bwe tuti okitegeera kyentegeeza kati okusobola okufaanana bwe tutyo tugenda kukola bino tugenda kutereeza ebyamazzi tugenda kutereeza ebyamasannyalaze tugenda kutereeza ebyenguudo tugenda kutereeza ebyobulamu tugenda kutereeza ebyokusoma abantu babere nga bamanyi kye bakola tugenda kutereeza ebyensoma abantu babere nga basomye okitegeedde human capital development kati bw'amala obikola ebyo n'agamba kati bino tugenda bikola tutya nga tujja mumwe omusolo ate omusolo bwe gutamala nga twewola ate bwe twewola nga tubajjako omulala bwe twewola nga twongerako ku kasolo ku mafuta oba nga twongerako ku musolo ku ŋŋano oba nga twongerako ku musolo ku muceere oba nga tugwongera ku kintu ekirala kyonna tusobole okuba nga tusobola okwewola tukole ebbanja eryo naye nawano tusigale nga tukola ki nga tutambula tutegeezako butegeezi aleeta mu paalamenti n'agamba abantu bamwe kubanga ffe bantu paalamenti be bantu nze Sebamala nze nkiikirira abantu bonna baba bali emitwalo 5 Bukoto Central ze bakiikirira okitegeera kyentegeeza abantu babe Bukoto kati wenjijali nga president ng'aleeta nga mukulu Musasiza aleeta aleeta ze tuyita tax bills mulimu eza excise duty mulimu eza ki tax bills sagala zisomesa kati ne aleeta emisolo amabago n'agamba nti nomanyi mbaleetedde ebbago ngenda kutandika okujjako ku waraji siringi 2 tinedda waraji mutulekere ngenda mujja ku bbiya tinedda mutulekere tuteeka ku mazzi kubanga abangi banywa maki mazzi tebanywa ki tebanywa bbiya okitegeedde nga bakwata ku mazzi nga bongerako 5 okitegeera kyentegeeza oba 10 ku buli liita oba 2 oba 3 ku buli liita tusobole okufuna sente z'ebbanja liri sente bwe zinaatuka Minister of Finance nga gye tubulya mmeka zeyina nga tuzitemaatema nga zigenda zikola oluguudo n'eddwaliro naki y'ensonga lwaki buvunaanyizibwa bwo okubanja nogamba kino si kiraba lwaki ne bajja ne bakunnyonnyola nti either sente zetulinawo ntono okukola ekyo oba zabbibwa kakati uliriza ndi wa boda lita zange 2 banzijeko 5 ate nkubye ekinnya lwaki nguze
emigati banzijeko 1000 nywedeyo kachupa ka bia banzijeko 1000 kuchupa ya bia bayinza okujjako kenga 600 otaddeko leseka amasanyalaze wabweru ekiro etutte bajjeko ku buli unit kuyinza okuba kuliko ebibiri ocheka kyendegeeza oguze sukali bakujjeko oguze omunyo bakujjeko oguze sabuni bakujjeko okoze ekibuli kimu bagenda bajjako 18% ne 6% ya withholding buli kimu bagenda bakola ki bagenda bakujjako kati ne bakuŋŋaanya ne bakukolera oluguudo ne bakuŋŋaanya ne bakuwa security ne bakuŋŋaanya ne bakukolera eddwaliro ne bakuŋŋaanya ne bakola buli kimu now gwe bw'otajja n'ogamba abantu nti kati gwakoze olina okusooka okubasomesa nti bye bakoze kikuwa jansi bbiri ekisooka okuba nti nno basobola okubanja n'okuba nti basobola okusasula bwe balaba ebigenda mu maaso balaba nti twagala amasanyalaze ne bakkiriza okusasula ki omusolo sente zange bazitwala naye ndabye kyezikoze bwe balaba nga tebakiraba kati ate ne bajja ne babanja mu bungi era batujja ne tubagamba nti obuwumbi omutwalo bubbibwa nayeebase amanya nti bubbibwa lwakuba abantu akawumbi tebakamanyi akawumbi kamuze miliyoni 10 nogenda ku miliyoni 10 nogenda ku miliyoni 10 nogenda ku miliyoni 10 12 paka ku mutwalo ze sente ezibbibwa kitegeeza otosobola kufuna ddwali otosobola kufuna nsomero otosobola kufuna kingezo sente zikyabbibwa tosobola ocheka kyendegeeza kyetaaga okukendeeza ezo gundi pora ebituli ebyo byetaaga okukola ki okuziba era bizibwa nga gavumenti eno evuddewo otegedde ne tufuna gavumenti empya nga yezze kutandika bupya oba eno gavumenti yennyini neteekebwa ku nninga okulaba nti nno ebyo bibula bwetakikola ne tugivunaana mu kooti z'amateeka n'ewalala kati ogenda okulaba nga omuntu eyo narrative eya Sebamala yakoze oluguudo Sebamala yakoze amazzi sijagala kujiwulira kwejubisa sagala kuwulira sekyo njagala munnansi asooka akitegeere nti guno omusolo teguliiko NRM teguliiko DP teguliiko FDC otegedde buli omu agusasula era we bagamba babba fenna bakola ki batubba nowe NRM eyo njagala okitegere nawe bakola ki bakubbira kumu amabanja getufuna kati tulina ebbanja limu 120 trillion kitegeeza nti buli munnayuganda kumpi abanjiwa miliyoni nga 2.3 naawe waka gwe tunuulira buli ali ewaka waawo oba gw'oli naye mu takisi omugambe okimanyi nti naawe bakubanja miliyoni 3 olunaku nga terunaba kukya oba obanjibwa sente ezo kati we bagamba nti eggwanga ligenda kwewola wotagamba nti no kasaba sente neewole oyina okuba ng'ofaayo bazeewoze naye zikoze twewoze sente obuwumbi 457 tukole empigi Masaka mpigi erina kukolebwa kuva 2017 paka 2020 ocheka kyendegeeza 2025 tennaba kukola ki tennaba kuggwa ocheka kyendegeeza sente ezo zetwewola lwaki tezakola yunura bwejja mu kosase yensonga lwaki njiremerako kubanga wakati wa mpigi ne nani ne Kampala oluguudo lwetwewolera miliyoni 4 lwakatwala abantu abasukka 2,000 mu myaka 10 okyagala kyendegeeza n'olwensonga eyo kinkakatako yunura bwe banjiraba wali mu kakiiko sijiraba ngezza okuyisaamu ebivulwawo tubuulira sente mbanjirabamu ng'ekitongole ekiri responsible okutta abantu bange bali oyina giteka kunninga bwe mangamba nti akati Masaka mutukula si nkole kufiriddeko abantu ekitone nnyo ekitone nnyo abantu 5 okyegedde mu myaka 4 kitegeeza gwe ali wano ku mukuno gwali wano kuki wano aze mu maaso gange nkulabira ddala ng'omutujju atta abantu abo buli lunaku abafiira ku nguudo okimanyi nti accident zimalawo abantu 15,000 buli mwaka abafa nga bazaala bali 15,200 gwe mutwalo malaria atwala 10 kyate bulagajjavu ng'oluguudo olukoze nga wa boda n'owebigere tebalina we bayita
The first thing is soko okole luguudo nga luli ku standard nga buli wa boda alina waavugira webigere alina waatambulira n'owemmotoka alina waayita n'amateeka nga g'amaanyi makakali omuntu okulaba nti no takoonebwako omuntu aweebwa ekitiibwa okyega kyentegeeza kati ekyo tokikoze kitegeeza okufa kw'abantu kuli ku ggwe tewali mulala gwe tutenya. Of course abatamiivu n'abalala tusobola obbanenya okyega kyentegeeza wajja kubeera those adverse cases naye waliwo omuntu gw'olabira ddala obubenje bw'olaba nga wano either design yabadde enfu abantu abayiga emmotoka omu agiyigira mu kisenge omulala ku video game omulala n'agiyiga ng'ali ku street awo omulala n'ayigira mu bitooke omulala n'ayigira bonna bayiga mmotoka naye mwena bonna n'ovuga nabo ku luguudo lumu sira baasi y'okuvuga emmotoka ebeereemu buli muntu abeere nga okufuna pamiti alina okuba ng'ayise mu gezaako fenna ke tuyitamu era envuga yaffe yonna yemu bwe twesanga nga twesanze ku masaŋŋanzira asooseeko yasooka okuyitawo abalala ne bagoberera bwe tuba twesanze bana gwe wasooseeko genda oli yeyazeeko agende nange ŋŋende n'oli agende oba kyega kyentegeeza naye n'osanga jjaamu ne beesangako buli omu n'alemerawo oba kyega kyentegeeza etunuulira ne zikola ki there's need ebintu ebimu tetujja bisomesa leero naye kati mbadde kugamba tugenda ku minisita omulimu gwe ogusinga obukulu ministry gye bamuwadde tubadde wano nga twogera ku genda nti bajja kuwa abalema bakuwa abavubuka bakuwa abakyala bakuwa abali ebweru abaga ministry emu bakuwa ebiki bona gwolina okubirondoola ate mu Uganda yonna okuva e Karamojja Sebeyi Bugishu Bukeddi ojje wano Busoga ogende wano mu Buganda osale odde Mwankole Kigezi Bunyolo Fort Portal Kasese ogende waggulu Ebunyolo oyambuke akyolirango ogende West Nile wonna gwe minister omu gwolina okuba nga oli responsible kwejo emirimu baba bakuyambyeko ne bagamba katukendeeze tulina baminisita 30 tulina abayambi baabwe 50 kyekinana kitegeeza buli minisita alina kyalondoola kitegeeza omubaka olina okufuna mu buli minisita kubanga buli minisita alina kyalondoola n'olwensonga eyo olina okugoberera buli minisita kyakola n'ogendayo kubanga buli minisita kitegeeza alina budget n'ogendayo mu ezo ministry 3 buli ministry n'oba nga olina kyosikayo ekyabavubuka kubanga biganyira abantu bo ogenda nogamba nti kati muyabavubuka nzijeyo kintu sente z'ebibiina ti ate mu prime minister's office nzijeyo ki okyega kyentegeeza ti ate mu nguudo nzijeyo ki nti ate mu agriculture nzijeyo ki kyosanga ng'omuntu agenze mu agriculture najjayo ebbomba najjayo enkumbi najjayo endokwa najjayo biki n'agenda mu bantu be n'abagamba nze mbireese naye ng'abantu bennyininyini najjayo enkoko ng'ali ku zaabwe okyegedde bababaka bangi n'abeesimbyewo bangi abagenda ne bakola ekyo okyegedde naye tulina okusooka okubuulira abantu nti ebintu bino musolo gwabwe it starts with you ate buli lwonawo abantu baffe ebintu ebikyamu nobawa notababuulira kintu kituufu ekigenda mu maaso ojja kwesanga ng'omuntu era talina kyakoze bwonna agenda mu ministry of works alina Uganda Road Fund ze siringi ebibiri ze tujja ku buli liita y'amafuta ziba zirina kubeera 1.4 trillion naye babawaako bumbi nga 4.5 naye balina bawa 1.4 trillion eza road fund kubanga twaziteekako nga tugamba zino zijja genda mu road fund siringi bibiri ku buli liita ey'amafuta okyega kyentegeeza tukozesa liita nga miliyoni 6 olunaku around there kati ezo ze statistics abaagala obwa president bandi badde bamanyi tukozesa amafuta ga sente meka tulina amagye ameka eyetujja kutuukayo so nokkirira nodda ng'ovudde oyina road fund oyina UNRA Uganda National Road Authority zenguudo ezisala okuva kale kutugambe kuva capital city okudda ku border zonna n'enguudo eziva ku district emu okudda ku district endala ezo za Uganda Road Fund okyegedde then n'ogenda nebabeera ne Uganda Railway egali y'omukka n'abeera ne standard gauge railway eyo gye tuli mu kukola kati egenda kubeera eyakabi naye mujaji ne babeera ne Uganda Airline ennyonyi ne babeera ne amaato kati nga bwolaba zi MV Kalangala zaani ezo zonna kati ate olina okuddayo eri mu parliament okulondoola MV Kalangala ekozesa amafuta ga sente meka era tugisasula tutya ani nannyiniyo lwaki tetuteekawo ekidyeri ekyaffe ne tuteekawo ekiri private ebyo byonna ennaku ezo aba Uganda Air Cargo bajja ne batugamba nti baafuna ennyonyi
ennyonyi gye baafuna baali tebalina nnyonyi ne bagenda beeyazika ennyonyi gye beeyazika ne bagikwatira mu ggwanga erimu kati mu ggwanga gyeri tugisasula okuba nti epaakinzeeyo tusasula za parking bagikolerayo ndowooza oba netulema okusasula ez'okugikola kati endagaano gye twakolanga n'okugipaakinga tulina okukola ki neza parking tulina okukola ki tulina okuzikola kati omuwi w'omusolo sente ezipaakinze ennyonyi eyo yonna gyeri eza Uganda eyakago gwazisasula gwakola ki gwazisasula gwe wali mu taxi gwagula sukaali gwagula mafuta gwagula akabiriiti gwazisasula. Now it takes bwogenda ngo analyzing buli ministry nga bwe ministry asatu buli emwe ina kyekola kikati mwe ICT noza mwe mugwa radio TV bichi bano wa social media nebira byonna bagwomo era gye basasula n'emisolo n'ebirala ne telecom actually Uchega chenege masimu bichi kati lumuna agenda mu parliament nembuuza ndi abafa bonna nga balina ko sente ku masimu tebazitwala telecom companies ezo wawe ziteeka sente ezo mind no telecom companies ezo ziweza n'obutabaliko buwere 13 trillion nga za abantu eziri unclaimed honorable katonye mu kondo account balance nebidala kubanga nawe nyinyi njagala ntwale yo ogenda okulaba nga ekyo tewali wa kirondoola bweyagala bwa president teri yayogere nako buli chaka chendegeza ne tuli kuki so kwangu jagama nti minister of finance na minister of state for finance minister of state for trade minister of state but I'm no minister of trade ujamusanga alina cooperatives aina bichi uja kusanga nga mbadega ma finance erimu private sector foundation erimu Bank of Uganda erimu microfinance support center erimu URA erimu kati ya trade and industry ministry yayo neyondala erimu NSSF ndoza madenga ba investment trade investment and industry kati nayo erimu kati abo babira basatu kati naba minister ungojeko main minister kubera ko state for investment state for trade state for industry basatu bebali 5 bana basatu bagamba bali 5 ono omu yabera kuba na 3 abasookerwako ochege achendegeza minister for Karamoja minister for Ruero Triangle minister for ani omulalao Bunyoro Affairs minister for ebyanjawu Renzoli for Renzoli onogenda mu ojagera mu minister of energy aina mu petroleum aina mu amasanyalaze aina mu bichi water and environment na buli minister aina docket ye ate wansi wa docket ye waliwo ba minister bamuyambako ate balabirira Uganda yonna naye ba minister abo be baluwa ba minister abo be ba president kye kifaananyi kya president gye muli mbadde nakubuza naye bano bonna abasisinkana ddi president ye tasobola kukola milimo gyonna mu Uganda yonna olwokuba tasobola kukola milimo gyonna mu Uganda yonna afuna ababeezi abamuyambako emirimu egyo kyovola ababwatuuka mu ministry yabeera minister dakiika eyo oba kyega kyendegeeza kati president agenda n'agamba nti ono gwe muwadde wa minister wa trade n'abanga yakola ku nsonga eza trade era oyo omulimu gwe nga gwakuleeta mateeka na nkola yaago mu parliament fede tugasunsula ochegeera naye ne tugaza bwe tugamuddiza agaddaye wannanyini gwe bayita president agateekeko baliganyi era minisita tasobola gamba tikuba maze okuyisa etteeka wano liwedde kati lyange kati ndiisi oba kyega kyendegeeza nedda yebamutikka bubaka ochegedde n'abuleeta mu parliament ne tuboogerako n'amala n'abuzaayo ew'omukulu n'agamba kale bino kubanga ffe bantu neŋŋamba nze abeekyana mukaka bagamba nyo wekotiddo nti bagamba kino waawa nti bagamba kino waawa nti bagamba kino bamala bonna okwesunsula ne bagamba kale tukyusiza buwayiro buno nabuno bwe tutege tumuwuzeeyo asayininge era naye asobola okugaana okusayininga n'agamba nedda okusinziira ku nze kyenjagala jjukira ye mukulembeze w'eggwanga okusinziira ku kyenjagala kino tekinkolera ne muddamu buto okyegedde so president okusookera ddala kyekifaananyi kya Uganda wano mu ggwanga ne wabweru waalyo era
omulimo gwo ogusooka kulaba nti no constitution ebeeramu egobererwa to defend the constitution gwe mulimo gwo ogusooka era alina okubeera akabonero mugatta bantu eri Uganda yonna oba kitegeera kyendegeeza alina okubeera akabonero ka mugatta bantu si wa Baganda si wa Banyolo si wa Banyankola abamulonda si waki ekintu ekyo nkiwulira nnyo nti fe abeeno mu Western Uganda tulonda NRM yokka kubanga president ava waffe nedda president alina kubeera mugatta bantu is a symbol of unity Kasamalo bufuna bwati afuuka mugatta bantu kati abeera wa bonna kubanga aba atwala eggwanga lyonna nga yalitwala era nga constitution eyo emukugira bw'avaawo yafuna bona ba diplomats bona abagenyi betufuna wano yabakola ki yabafuna yabaaniriza bw'amala okubaaniriza n'agenda ne mu nsi zaabwe wabweru wa ggwanga foreign policy saagala kugisomesa leero n'agenda wabweru w'eggwanga n'alifunira emikwano n'agenda eyo gyalifunidde emikwano n'ateekayo ba ambassador ababeezi be eyo era ababayitayo excellency era bw'ogenda ku embassy kati nga wano nga bakugoba n'oyingira embassy ya America abadiaspora Uganda tebakwatako wali bw'oyingira embassy ya America oba oli America amateeka ga America ge gaba gakolawo era nkuba n'akasimu ndi wano mu America ndi wano mu America amateeka ga America ge gaba gakola ku embassy yayo kati naye agenda n'atufunira emikwano n'ateekayo embassies eyo ne commissions kubanga waliwo ensi ezimu nga tetunaba kukula kufunayo embassy naye oteekayo commission ebe kuyambako okuleeta okubeera mu nsi eyo ne kuyambako okuleeta ba investor b'ensi eyo eno bataki ne kuleeta ba investor okulabira bannansi abali mu nsi ezo okukola biki president ga yakalondebwa alina ebifo miliyoni 1.5 ebyabakozi byalina okugaba kati ebyo ebimu ku bifo byalina okugaba ba minister ba director ba commissioner aba teacher RDC amaje ba komanda bani era obuza banafa bali mu position bagamba akati oberanga mufunyo bwa president bawadde ba ambassador bamwe abasooka bali bameka bomanyi nti bano solo bawo bwa ambassador era ngo mugamba kati wa Bulgaria yani ere Bulgaria bongera lulimi ki ere Bulgaria bongera lulimi ki oja kuulira Uganda ebyange ebentisiza ame command kwanga president adako kubeera commander in chief of the defense forces bwamwe yani agenda yakulira amaje mu Uganda yonna amaje ago galimu police prison ne security agency UPDF n'abalala besaagala ku SFC zani bonna okyegera kyendegeeza waliwo bwe gakola gokka nti kati polisi yeriko kati prison yeriwo oba we bakola nga joint gye bayita joint action task ekyo ekigambo kiba kyawamu tutali tumanyina nno kika kyamajje nakyo bagamba JAT kitegeeza bonna eso police ani bonna beyiyawo okyegedde kyendegeeza joint action abantu bangi bali wano bali mu kuyiga kubanga era president ya appointing aba military officers nga bolawe babakyusiza ebombo genda yeno kaweweto ono yaliyo kabamba ono yaliyo eriani yaliyo buli wamu okulaba kubanga tulina entalo obuza abantu tukalo yagala kubera president naye tulina entalo mmeka tulina Somalia tulina Southern Sudan tulina Central African Republic tulina Congo Eastern Congo tulina olwolo mutufuna obutabanguko ne Rwanda tulina entalo zaffe ez'omunda muno entonotono kubanga diyo Congo tulinga abali emirundi ebiri tulina bwe tugamba nti bayambeko okukoma Congo ate tulina operation Shujja ate kuba ADF ochega kyendegeeza so kati bani abaliyo ebombo ogendayo ddyo okulaba abavuddemu amaaso ne bamanyisa amagulu kubanga ogwo oyenga kubeera president nina okumanya nti amaje gafa buli lunaku neggulu babadde bazika ne leero bazisa abaana okuva e Somalia newange mu constituency naziseeyo ochega kyendegeeza ochega kyendegeeza so oyo ye president n'okumanya amaje gali ameka gagenda kukola ki bani abalabe ba Uganda lwaki balabe bayo lwaki tuli e Somalia
era tusasulwa tutya baani abalwawe nakweza ababadde bali Somalia nga sibasasule nga obakutotya kuba nti no sibasasule naye nga bamanye nga bamanye mundu badizata bwe bali 2 buli mwaka emyaka 2 oba ina abantu 14 abamanye mundu nga bali mu bantu obayisizo otyo okulaba nti no emundu ekola ki anyway ebirala police and legislation buli lwe wabanga waliwo etteeka erigenda okujja n'enkola yaalyo president yakitandika n'agamba ze baleeta nga bills n'agamba eno etteeka lyendeese era mmwe muligamba ki ebyenfuna by'eggwanga okulaba nti no budget zikoleddwawo naye ziba zikoleddwa bulungi era bino bye bigenda okuyamba eggwanga kyekifaananyi kyenina mu myaka 4 era olina okuba nga gwe president olina okuba nga gwe asalawo ze bandiwese development policies nti kati mu kifo ky'okupangisanga office za gavumenti nsazeewo sigenda kupangisanga office za gavumenti ngenda kuba nezimbira zange eyo policy ya development ebeera ya gavumenti ndi abantu mfo okufuna okugaggawala mbasonyiweeze beewoze kubanga oyinza okusalawo n'ogamba kansonyiwe buli muntu sente ze yeewoze zisigale mu bizinesi yakulaakulane okyegedde oba n'ogamba kanneewole mbongere sente mu bizinesi zaabwe oba kanteekawo PDM gyolaba eriwo nyweze bizinesi eno nga wembafunako era gwosalawo nti tugenda kwewola tutya era lwaki ebbula ly'emirimu liweddewo litya obwavu bukendedde butya okyegedde esente lwaki zibbibwa tukoze tutya okulaba nti tezibbibwa notekawo gigi anti-corruption court notekawo economic crime notekawo state house anti-corruption unity ebyo byonna okulaba nti sente z'abantu tezikola ki tezibbibwa okyegera kyendegeeza awo okyali era ki okyali president okyegedde naye jjukira olina n'emirimu gyaziri ministry 3 okyegedde kubanga watugambye dda bali bayamba kugwe bali wonna yeggwe president ye minister of finance asooka naffe ze tukozesa mu parliament yasooka okuzitulamu n'agamba ezo muzikozesa ezo temuzikozesa ye minister of finance asooka olina okuba nga osobola okukiikirira Uganda wabweru waayo international summits nomala nobeera nga osobola okubeera wali ne bakulaba mu kifaananyi kya Uganda okyegera kyendegeeza ng'osobola ogikiikirira ate n'oyogera ku lwayo era n'ogenda negotiation is ki okuteesa negotiation okuteesa kubeera kuteesa naye bargaining okulamuza era n'olamuza weriba bbanja oba bukuumi oba etteeka lyonna erize n'oba ng'osobola okugana naye bannaye netteeka lyemuleesenze wange terijja kunkolera okyekala kyendegeeza oli bayinza okuteesa etteeka nga mu nsi yonna likola mu nsi endala yonna zikola naye ngaewano liyinza obutakola ki obutakukolera kati ojja kulaba nga female muted bagita female muted abakyala abesebeyi kibakola okukomola abakyala kati ojja kulaba nga etteeka ligamba nti mu nsi yonna tewali kukomola bakyala naye ate abesebeyi bakikozesa nga ki nga kyabuwangwa so how do you negotiate out okyegera kyendegeeza empisa ez'enjawulo nti ewaffe kino kiri okke bakyagala n'abakyala bennyininyini bakyagala kibakolebwe okyegera kyendegeeza kitiibwa kyabwe naye ng'ate eri ku international mu UN balaba ddembe lya muntu lirinyiriddwa omuntu muleke abeere nga asobola okufuna ajjudde anyway ekyo ekiri president yasalawo ye custodian of mercy yasalawo yayina obuyinza okusonyiwa oba okusiba oba okuvunaana oba okukendeeza ku kibonerezo oba kikera kyendegeeza oba okutula wansi n'atula n'abalamuzi n'aba-advisinga n'ababuulira bwe kyandibadde nti mugambe nti buli abba tumuteeke ku kalabba naye waliwo ababbi abo bebazimbye ebizimbe wano
Ochega kyendegeeza bino ebizimbe bemulaba byabo bemugamba nti bali ki babbi ababbi abo bwenabakanga ennyo ne baduma ne bakwata obugagga bwe babbye ate ne babutwala mu ggwanga ery'okumuliraano ate kati eggwanga lyaffe lijja kuba teriyina ssente zikola ki zimala bali be bajja bafunamu eggwanga lyabwe ligaggawale n'ebirala byonna naye nga wano ffe tuli baavu ate sente bazibbye wano ne bakola ki ebibi bisiŋŋana bakwate naye toduma tobateekamu stampidi akubba sente kola ki kuzitwala walala oba kyega kyendegeeza buli mwaka nga tuliyoni 10 zifuluma eggwanga oyinza okufuna obuzibu bw'amaanyi mu ggwanga lino pulezidenti kintu kinene kintu kigazi nkugambe ye muntu abeera n'abantu miliyoni 1.5 ab'okuwa emirimu ate abawa emirimu ku lwa Uganda n'ateekawo fiscal policy engeri gyagenda okubajjamu ssente mwe bannayuganda ate n'engeri gyagenda ozibaddiza nga bakolera emirimu ate waba azibaddiza nga bakolera emirimu gwe gwaziwadde nti tufunye omukozi tumuwadde okubeera nga akola ku radio tugambe Uganda ne bamusasula omusaala n'agenda n'agula ebintu ebyo ne tubijjako omusolo ate sente ne zikola ki nezidda ate ne nzifunira amagezi engeri gye nzibaddiza naye ng'ate era nange nina wenziteegera ne zikomawo kalinga nga kannabbubi kaba keetooloola bwe kati okyegera kyentegeeza ye fiscal policy okyegera kyentegeeza monetary policy ya Bank of Uganda ekola ki bino betubaddemu ebya sente zebabba buli ki zebabbira ku mobile money wongambidde waliwo omuntu yali alina miliyoni 10 ku mobile money n'afa kati sente ezo ziragawa kati ekyo kibuuzo Bank of Uganda ino kiddamu okyegera kyentegeeza sente ezo ziragawa buli muntu obala nti n'abantu nga miliyoni 6 balina wakiri balance wa siringi 5 10 2,000 15 mutwalo waliwo n'abasavinga ku masimu okiwandi waliwo n'abasavinga ku masimu ku mobile money tayagala bamubbe buli lwafuna akasente ke ng'akateeka ku ssimu ne bobba essimu agula essimu endala pin number emubeera mu mutwe okyegera kyentegeeza abantu bwe batyo kati abantu abo balina sente ezisukka mu trillion 3 kakati sente ezo zezimu oli telecom company ezikwata sagala kwogera telecom company kikwanga nyingi nezituwola bwe malo zituwola ate fene tuziza mu magoba nenga ye balance omuti nyinyinya oyo gwa asigala ku simu yo bane ngamba nti bobeera n'abantu 100 nga buli omu asigazizaako 100 okyegera kyendegeeza ebeera miliyoni kati ate oyenza okwezanga ngabo benyininyini omu eyeewola 2 omu neyeewola 5 omulala neyeewola omutwalo omulala neyeewola mmeka ate ne bazimu zino zenyininyini balance ebusigazizaawo ate era ne bazikuddiza kubanga eri baba baziraba bakuteekamu n'amagoba nno kubanga eri baba baziraba nti bano ze sente ze balina so sente zenyininyini ebanga bwolaba bank nti banka ekirizibwa osavingayo sente naye sente zosavize zikirizibwa omuntu okuzeewola n'azizza n'amaki n'amagoba awo banka weefunira ki sente kati nezino telecom companies buli musigazayo ku sente ku simu sigala temuzisigazaako muzisigazeeko naye eba ekola ezikwata n'ezikozesa ebirala n'eziwola era n'ezikola ki n'ezikomyawo nga banka bwekola